olwaleero mu administration ya parliament Mwami Ssenyonyi just failed oba yeremereddwa mu kigambo kya leadership. Bw'obeera nga baliyo bamanyi nabyo bikusabye nze nalaba Mwami Lumu ne banne ne Kayondo n'abalala nga basaba ensonga ya region obutagenda eri fenna tujogereko. Teyawuliriza ndowooza nti abadde pyo omwenda babuuzaani n'ebiseera bye yali bwe naye ate ekikwewunyisa yali tannagenda ate ekikwewunyisa n'aba FDC ba Gilbert Olanya ne bagamba tuli bamemba ba Acholi Caucus twale tusaba owulirizeeko ne kuba memba ba Acholi ki Caucus osanga n'aba Lango Caucus bandi badde beetagisa okumanya osanga n'aba lwaki Lango Acholi Caucus Karamoja Caucus n'endala ozirekera Bamong Anite Boka babenga be balina okuzikonsultinga be balina okwogeraganya nazo gwenga leader wa opposition olabanga ekyo si kituufu. Then awabeerawo ekizibu ku nkwata y'ensonga n'engeri gy'olowoozaamu ebintu mu parliament kutebuka mu parliament kuyiya booteeba goal mu parliament kubeera na lulimi luconvincinga mu parliament kuba na bwongo. Kakati bw'oba togenze mu regional meetings ezo wadyanga kati Amongi agambe nti emu ku agenda okweyongereza ku bya north ya electoral constitutional and political reforms n'aleeta ekiri fake ne bakiyisaawo gwenga lead opposition ogenda kuyimira wagamba ebyo mwabiyisa siriiwe. Embeera nzize mbategeeza era nga bwe mbanyanjula mbagamba nti mbeebaza emirimu gye mukola ne mbasaasira ebizibu by'omutuukako nga bannayuganda olw'okweremererwa olw'okweremererwa mu bukulembeze okweremererwa mu nfuga ate ne kapu kye kiwambansi ekyakola ki ekyajja ebyo ebizibu ebinene ebisatu byendaba ebirala byonna biwerekera buki buwerekeze mu mbeera gye tulimu kebe ya byanfuna ya byamateeka ya mbeera z'abantu nkulaakulana ebyobufuzi. Kati ensonga gy'oleese mu maaso y'ensonga ekwatira ddala ku mutima gw'ebyo ebimeka ebisatu ate naddala ekigambo ky'okweremererwa mu bukulembeze failed leadership eri mu ggwanga lino etabangawo. Wandigisuubidde mu abo abali mu gavumenti tewandigisuubidde mu abo abagamba nti bano bibalemye baffe abagamba nti bano bibalemye mutuwe omuki omukisa. Kubanga bw'obanga oyagala okutwala omwana muwala nalulungi nga waliwo omusajja atamuyisa buki bulungi bw'olina kumulaga tinalulungi wange nja kukuuma nja kukulabirira nja kukwagala nja kukwata bulungi. Kaakati ekizibu ekiri mu parliament n'opposition y'enkwata mbi ey'obukulembeze bwe butamanya n'enkwata y'enfuga y'abantu. Kali ate ne tuwerekera bali abali mu gavumenti mu kye tuyita capture. Tukimanyi nti state eri captured, institutions zaffe ziri captured, naye lwaki n'ezaffe ez'opposition zandibadde captured? Lwaki zandibadde captured? Tugyewo Bobote Museveni Amini Lutwa abatute eggwanga lino meters 15 wansi ate ffe tujje tulitwale meters 15. Ekyo omuntu wa bulijjo Munnayuganda akyalimu akanigguusa tasobola kuteekawo mukono gwe na kukyusa ttama okola ekyo. Njagala ekiri mu parliament Mwami Ssenyonyi ne banne beefumiitirize beekube mu ttooki ate batunule mu maaso ga bannaabwe mu bwenyi. Bw'abeera nga Museveni ye yagamba nti byonna byakola n'enkola gy'abikolamu yetibuhabulwa mu lulimi olunyankole ate naawe tewandibadde mutawabulwa mu Luganda. Ani Jowero oyo yenna aba atudde mu kifo ekyo
oba bamuyise Joel nga leader of opposition in parliament oba bamuyise Kyagulanyi nga leader of opposition okutwaliza waki awamu eggwanga lyonna oba bakuyise mukulu wa kakiiko ka parliament kakiiko ka local government naye ng'oli wa opposition oba bakuyise shadow minister ow'ekisiikirize tewandyeyisiza nga bali boyagala okujja oba n'osinga Nabbanja okuba omuzibu oba n'osinga government chief whip okuba omuzibu obeera ng'oli whip weeno oba n'osinga leader of government business mu parliament okubeera omuzibu kakati zino ensonga zetwogerako waliwo ne act yayisibwa gye bayita parliamentary administration act enfuga gye tunaafuga mu parliament bannayuganda baliyo njagala mutegeere bino ebintu si byakugamba nti omanyi mbadde njagala kino oba kiri zino baziyita arms of government zeekolako checks and balance tewali eteekwa kuzinira ku ntoli ya ndala njagala kubagamba whether ku side ya government parliamentary administration teteekwa kuba wansi wa ntoli za executive whether ku side ya opposition parliamentary administration teteekwa kuzinira ku ntoli ya executive ya opposition obandegerekese bulungi ebintu bino tubira omanyi gundi kyeyali agadde Kyagulanyi oba luli yali Kizza Besigye oba luli yali Ssemwogerere you don't do that kubanga parliament yabaki y'abantu ekyokubiri normal practice government ebano ababeera mu government baba n'omukono mu kusalawo speaker naye ne bwabanga chief executive oba president oba leader w'ekibiina ekiri muyinza kati abannayuganda bamanyidde kya Museveni bw'amala okusalawo nti bano ababiri kwe munanondera speaker oba bano abasatu ayita ekibiina kye kokasi ye n'abagamba naye munondere bano basobola okukanya naye basobola obutakola ki naye ne bwe bamala wadde be balina obuyinza be bawangudde mu parliament nga bagenda okulonda speaker n'abatali b'NRM bamukola ki bamukubako akalulu mpulidde bingi kakati bino bagenda okugerayo no bali babagamba no leader opposition okusinzira ku nfuga gyafuzeemu osooka weebuuze lwaki tekyajja ku Latigo ninga awulira ogamba nti kino ekyazze ekyokutambuza parliament negenda n'emivuyo gyonna egibaddewo ku leader of opposition yensonga lwaki bano baagala oleeta etteeka lino awenzija sooka weebuuze lwaki tekyajja ku Latigo lwaki tekyajja era ku Kizza Besigye owa Latigo lwaki tekyajja ku Winnie Kizza ku muntu lwaki tekyajja ku Kyagulanyi ne Mpuuga omanyi tulina okwebuuza ebintu bino obulidde kakati ye mwami Kyagulanyi mu kulaba nti embeera eyo yagamba bugambi sikyayagala kuweebwa amagezi nze njagala kuleeta situugi wange naye bali bootwala mulimu bammemba ba parliament owa PPP owa Jema bava mu bibiina byabwe byanjawulo nabo balina okukuliza ebiva mu bibiina byabwe ne bammemba ba parliament bannaabwe ne ba constituency oba bammemba ba parliament balina emirimu egy'obwebange 4 oba 5 nyangu nnyo kukola bwe babanga bakoledde mu precincts oba mu nkomera z'okumanya obuvunaanyizibwa bwe balina eri eggwanga ne bannansi bwe babakola ki bwe babawa mulimu aba DP 9 abo 12 mulimu aba UPC 11 abo 20 mu bameka FDC mulimu aba FDC 34 ne mulyoka mubeeramu bonna ogenda obabala nga 5 mu 5 katwaliramu n'aba opposition n'aba independent naye nga bleeding opposition yes the chances are n'abenale mulimu ng'era nabo bobeera n'ababaka kati wano tuli ku opposition bobeera n'ababaka gye batera okulampinga wamu azezo kibiina kimu bobeera n'ababaka nga bali 7 nga bali 10 mu 11 naye nga gw'olinako 57 oba bali 12 ng'olinako 57 manya nti olina side gy'olina okubanga okonsultinga nayo era ng'okonsatinga nayo bibiri okutambuza with and to consult
obukulembeze bwo buli okubere consultative in a democracy ogwo mu bukulembeze bw'omulembe guno bwa demokrasia ekyo kinyusi ky'amaanyi nnyo omuntu okubanga owuliriza weebuuza otambulira wamu n'abaki ne banno bw'otakikola oteekawo omwaganya ne buba pulezidenti wa ggwanga lino abantu banalikugamba nti ofuuse nakyemalira era ne banalikugamba nti tubeeko obuyinza bwa pulezidenti bususse buno oba okubeera tibuhabulwa oba oba okubeera n'atagambwako oba okubeera nze nakyeyonoonera abantu banalikugamba nti tubukwateko era mwe mwava Obote bwe yatandika okubehavinga bwati ne banna abamu abantu bajja wano mu CA ne bagamba nti tuteekewo ekkomo ku myaka tuteekewo n'ekkomo ku kisanja kati ebyavawo era bitulya nti bibi tetujja kulwanyisa bwa dictator ku luuyi oluli mu gavumenti tugumire obwa dictator ku luuyi olutali oluli ku buwabuzi dictatorship wona wabeera abaddi dictatorship era buli lwokikola nze ndi musomesa bansomesa nasomera nkozi obusomesa ate akagirika kyali musomere Makerere naye bansomesa kubanga ffe wano mu Uganda tebatendeka administration tebatendeka head teacher kyokka eri ebungereza gyendi oba oyagala kugenda mu administration osoma ekyo oba oyagala kugenda kusomesa mu kibiina osoma ekyo naye wano byonna tubisoma so bajja buze ne bagamba nti gundi gwe tulonze okuba head teacher naye batugamba nti bobeeranga bakulonze okuba head teacher weewalanga nnyo okutwala rights z'abanno kuba buli lwozitwala emu 2-3 nabo gye bakoma okukulingiriza njagala kugamba mukulisa ennyonyi bw'abanga ekyabali takimanyi buli lwobeera nakyemalira buli lwobeera tibuhabulwa levo ya tibuhabulwa kwotwala banno nabo kwe bakoma okubuuza ebibuuzo ebingi era kati okiraba nkubuuziza nga tutandika lwaki ku Winikiiza tebaleeta kuteesa oyo naye nga kyali kibaddewo by the way Latiko bw'avaako okuddako Nandala Maffaali question zajja era aba DP be bamu ku baasooka okugamba naye opposition ye lwaki tetukkiriza leader wa opposition ne tubanga ffenna tubaako eddoboozi lye Banobert Mao nga tebannaba kwetunda genda eri nabo baleeta ebibuuzo ebyo bibaddewo for some time lwakuba ate oluvannyuma bagira ne bakola ki ne babikyusa olwaleero mu administration ya parliament Mwami Ssennyonyi just failed oba yeremereddwa mu kigambo kya leadership bw'obeera nga baliyo bamanyi nabyo bikusabye nze nalaba mwami lumu ne banne ne Kayondo n'abalala nga basaba ensonga ya region obutagenda eri fenna tugyogereko teyawuliriza ndowooza nti abadde pyo omwenda babuuzaani n'ebiseera ebyo yali naye ate ekikwewunyisa yali tannagenda ate ekikwewunyisa n'aba FDC ba Gilbert Olanya ne bagamba tuli ba member ba Acholi Caucus twale tusaba owulirizeeko ne kuba member ba Acholi Caucus osanga n'aba Lango Caucus bandi badde beetagisa okumanya osanga n'aba lwaki Lango Acholi Caucus Karamoja Caucus n'endala ozirekera Bamong Anite Boka babenga be balina okuzikonsultinga be balina okwogeraganya nazo gwenga leader wa opposition olabanga ekyo si kituufu then awabeerawo ekizibu ku nkwata y'ensonga n'engeri gy'olowoozaamu ebintu mu parliament kutebuka mu parliament kuyiya booteeba goal mu parliament kubeera na lulimi luconvincinga mu parliament kuba na bwongo kakati bw'oba togenze mu regional meetings ezo wadyanga kati Amongi agambe nti emu ku agenda okweyongereza ku bya north ya electoral constitutional and political reforms n'aleeta ekiri fake ne bakiyisaawo gwe nga leader opposition ogenda kuyimira wagamba ebyo mwabiyisa siriiwo juzi nga batuddeeyo nikijja ku agenda kino ekiseera kubanga gujja kuba mwezi mulamba kumpi myezi ebiri bali mu regional sitting kubudde obutono bwe tusigazaayo mu myezi 5 tegikyawera na bulungi myezi 4 okutuuka ku penalment year n'abamemba ba parliament bwe bakkirizibwa okukyusa ebibiina watyanga batuddeeyo obanga batudde Mbalala obanga batudde e Masaka
oba batudde ebugishu ne bamala ne batula ne bagamba banayenga bwe mulaba tuli bugishu era twayagala da reforms ne baleta bi reforms ebyebitege ne babiyisa kakati gwoyemirirawa kubanga yensonga enkulu by the way na bino byayogerako bino byonna bokola electoral constitutional and political reforms bija kwera address yagambye billion 5 ziba nyingi nnyo naye atuula emunyonyo olunaku lumu emunyonyo bakosa billion 4.5 wangi billion 4.5 nga tekuli allowances aba MP nga tekuli allowances ziri ayombera 5 ziri nnya olunaku lumu Serena batwala billion kumpi zezimu olunaku lumu ekololo kumpi almost the same thing kino kyafuuse kiri ekyenjawulo ate nga n'ekyokubiri gwe wali mu parliament n'okola omulimu gwa appropriation gwemba wana tibebale kugukola kuba parliament efuna 1.5% ku budget y'eggwanga lyonna ne bakola appropriation era nga mu nnyinga ezo mulimu okugenda entuula zibanatuula webalempumula okugenda mu bukiiko okola ki ozanya omupiira ebweru w'eggwanga bamala okiyisa ogenda okuzanya omupiira ebweru w'eggwanga kale bamala okiyisa kati bagenda ku mulimu omulala ogwa bwamemba wa parliament oversight okulondoola ssente ze baayisa okukiikirira abantu birowoozo ate n'omulala legislation okuyisa amateeka kale njagala kubuuza muganda wange Ssenyonyi bw'obanga ddala olirida wa opposition ng'ate gy'emirimu emikulu egya parliament bagenze okulondola ssente bwe mwaziise zinaagenda mu regional meetings ate togenda kubeerayo onoovaayo gavumenti tezaakoze kimala oba zaakoze ekimala ekyokubiri bagenze babeeko ebiteeso bye bayisizaayo kati ng'ekigambo kino olaba okuteeka torchlight highlight ku bizibu bya north gy'otayina juzi wadde bagamba mutuganya okgenda mu bitundu nga bwe bagenda mu north beekutezaake Ssenyonyi beekuta akanyegere badduka kuyisaamu ggaali teboogera nabantu wano ofunye omukisa sente za parliament za muwa nsolo kwe mugende genda mwe n'aba opposition muteeke ensonga yammwe ne bamala parliament ku saa 11 nemugenda nemwingeginga abakulembeze legally ba RDC ba chairman ba councillors ba opinion leaders ba cultural leaders buvunanyizibwa bw'okutegeka ekyo nga leader opposition ne budget eyo gikola ki kitegeeza baafiiriddwa omukisa omunene kakati bw'onootuuka mu kalulu ng'ogamba nti abanoozana tebaatuwadde kaki kalulu nze mba ndowooza kali ffe nga wano e Buganda agenda kujja nga baayisa budget baleese supplementary budget kyekyandibadde question enene naye bakolera mu budget eyo yennyini aŋŋambe tetujja kugenda Masaka fe Abaganda tuzze ensonga yaffe unresolved issues ensonga nsonga etaano nga mwe muli ne federo eddemu eyake kubanga baagaana federo nga regional assemblies balaba kisobola okukola obeera mu mbatuutu obeera wa bwongo bunafu bwenkana ki obutamanya newandibadde kirimu obuzibu bw'okuspendinga biliyoni 5 naye ate wano nyinza okuteeberawo ki goolo talaba mupiira kubanga oyinza okubanga omusajja gw'olumbye Haaland oba Manchester City olumbye Rodri olumbye ani naye akasajja kasaka nekajja kamwira kulidalaba noteeba golo kwegamba bannange simanyi kiki kikaluna kyatula naye failed leadership first of all teyabadde consultative banne bamusaba n'agaana caucuses ne Buganda caucus kati bajja kujja okutuula wano Buganda caucus yennyini nga n'abamu opposition be bagikulira babe omuwa NUP omuwa DP tayogera nabo kati osuubidde otya ebirowoozo bya Buganda nabyo okujja ku mwanya tuvaawo tutya wano nga opposition ate nga luli gwe omuggo wagamba batubbye akalulu abasajja batubbye kubanga amateeka mabi bwe bayogera ku electoral reforms y'omu yayimira ne mwami Kyagulanyi ne banene bagamba nti ffe electoral reforms tetubyetaaga ate be baagala okudda mu kalulu akakola ki akajja be bagenze okwagala okubaako bye bateesa engeri gye banaatayizaamu akalulu bagenze California naye nowekyadde mukaka yabadde ayagala okubeera part and parcel emitwalo 30 aga dola awo tebasaasaanyiza ezaate tezeetaagibwa malwaliro gaffe n'aba NUP wadde tebazeetaaga nabo zibasobola obba bukalamu basobola okukola obulungi omulimu gw'okutayiza Museveni nze waliwo ebintu byendaba nga situnuulidde linnya nti
Right Honorable Yoweri Bushekezi nga lob naye omuntu yenna atuula mu office yonna gy'aba atuddemu ng'atukoledde disservice ndowooza era we wavudde naye ate nze eky'omukisa omulungi bwe bagamba nti tukole reforms nti gwe ayina mandate yafuna obululu tuwe amannya 3 mu bantu benkuyanja bootadde mu parliament tuweemu amannya 3 tulonde mulimu obenga omuyinako swe naffe nga tumuyinako ki kubanga oyo kyogamba nti nupu bwebezzemu newangula akalulu ababaka 6 erondeyo abantu 3 abo beweeyo amannya oli lumu kye yagambye erondeyo waaki abantu 3 tulondemu osanga tetwandituse ku level zino zetutuukako nti ani gwoleeta nti awol ani gwoleeta nti Ssennyonyi ani gwoleeta kugamba ekyo kiyamba obutakompromisinga mutindo ate netusigaza ekibogwe ekyo kiyamba obutakompromisinga experience netuleeta abantu abali inexperience paka kutukuba kigwo paka kuwulira bubi bagamba embeera eyo twetaaga nga bannayuganda okuddamu okwekuba mu ttooki naye nze baleeta ekyo ekyokubiri kitegeeza nti leader yafuna obululu obungi aba asigaza swe waliwo ne reforms endala ezaleetebwa edda naffe zetwawaayo ekiseera kituuse wadde twafuna presidential system naye bano ababa beesimbyewo oyo yenna asobodde okuweza emitwalo 2 plus agende muki mu parliament automatically kubanga bano bamemba ba parliament baba n'obululu emitwalo 2,500 awezeza emitwalo 2 oba emitwalo 10 agende muki kati ne ba presidential candidates bakola n'amaanyi naye ekyokubiri baba bastudinze eggwanga lyonna era national interest esigala nga bagikola kibagirina katugambe olwaleero mwami Kyagulanyi yandibadde ali mu parliament maybe yanditawanyiza kulonda ba Ssennyonyi kulonda bantu balala banakayana nabo ye nyini yandibadde ku lubengo nga bamusiika okukola obukulembeze obutuufu bwe yali asuubizza ki eggwanga abalala ne bagamba nti nedda nti kale oyo yekaddiridde president yaba agenda ebyo nabirowoozo byakwogerako by the way ekirowoozo kya mwami lumu tekisiza wansi omukulembeze oyo abadde ayagala obwa president ate bamusindike mu parliament kubanga era kati okukayana okuliwo bagamba nti abo balabika batagetinga mwami Kyagulanyi aleme kuba n'amaanyi geerondera muntu alina byayagala kati bajja ne ku FDC era nakyo kyali kizze emirundi ng'ebiri okuva ku Nandalaawo kyajja era bwe kibanga bwekyo bwe kiri we can all together find a solution naye kye tutasobola kukola kwe kuddira parliamentary administration ebeere hostage ya self interest eza Ssekinomu ali ebweru wa parliament oba eza Ssekinomu ali munda mu parliament kubanga yayagala okubeera nakyemalira bagamba Ssennyonyi agamba nti mumwogerera bino byonna olw'okuba alwanyisa enguzi n'obulyake well bwekityo nakyo ate ayinza okugwa mu kabiga akanene nakyo tunamulaba bwalwanyisa enguzi kubanga enguzi bagyogeddeko nnyo twawulirawo ey'ebitaano ebyaba commission era ne tulobesebwa nti ebyo byali binene nnyo ate liba teriri busa ne tuliwulyawo ey'obuwumbi kumpi obubiri akawumbi kamu 0.8.7 ate eyo nga yeetoolooledde ku ye twagala naye yeekube mu ttooki kwate munnaanyi ate waliwo n'abalala bayisizzaawo nga zino eza roko buse kakati obuse toyinza bufaananyiriza na ku miliyoni 5 era kifaanagana kati batugamba nti twandiseviriza nnyo biliyoni 5 bwe tuba tusevinga ezo lwaki tuleka obuse n'obuse ne buyitawo n'eza oyiro ne petro nazo ne zikola ki eziyitawo tekabanga kakodyo leader of opposition genda wali okayane obajemese feri tuyiseewo ebintu byaffe nga bwe tukola ki nga bwe twagala ekyo nakyo kiyinza okubeera kubanga kati mwami Museveni alwana nnyo president alwana nnyo okulaba nti north edda mu ngalo ze naye ne mwami Ssennyonyi akimanyi nti nup ebadde efuna 1.4 1.7% mu bululu obubaddeyo nga kano akakaggwa ak'eddokolo ng'akali akaali ake Oyamu n'akaali Omoro tukimanyi nti tetulina buwagizi buki bulungi luli FDC yali ekapitaliza ekitundu ekyo Museveni ali bize atwala bamawa abatwala baani abatwala asayininga abasambi maybe nako kayinza okuba nga kabadde kakodyo
okuba nafuye yemese eyo tondetera numbers ezo nze ngende eri mbeko byempisaawo nyweze ekintu kyange okukinyweza mu ngalo zange nze nga NRM nze nga Museveni nakyo kisoboka kubanga gwe bwolaba Among yali eri yeyagala bwe yagaza bafuniramu waawo na leader opposition whip I mean government whip ali eri yeyagala bwe yagaza ne bamawo bavuddeyo bakangaza bukangaza kali eri tuli kukyangala ekisabo kyataliiwo kijjula maki mayinja ono nze ndowooza n'oluusi nti omuntu okwefuulanga atalaba bintu ayinza okukikola okuyamba ani omulala twabiraba ku Norbert Mao tubirabye emirundi mingi toyinza kumanya kigenda muki mu maaso kubanga olunaku bwe twali emunyonyo nga mwami Mpuuga akuŋŋaanyiza opposition yonna ne tukanya kati omulimu omunene gwa electoral constitutional political reforms ne bakoma weno amangu ago mwami Ssenyonyi nga spokesperson nagati afe bye babaddeko babadde mu kwisa bivu ne president naye nakola bwati ne bayisa n'omukufa gw'ebbaluwa ndife bya electoral reforms ebigasa n'amateeka agaliwo gamala singa tugagoberera goyinza otyo okugamba bwoti nti amateeka agaliwo gamala ng'ate gye wagamba nti byakulemye obiziza mu kkooti y'abaki y'abantu ntandika okutya okutya kwange munansonyiwa bannayuganda kuyinza okuba gyekuli oba tekukola